nga tumaliriza ekintu kya General Otafiire okugamba nti nno ababaka ba paliamenti bangi tetwagala basaana bakenderezebweko nga naye bamukolera bukolezi ka constituency okujja olaba nga nakyo kikola bakikola lwa favor. Tumukunde oyo Otafiire ye musajja atalina kyafaayo ku bintu bye bwegaba amazima agoogera bwogaba kintu ng'akyagala agamba kino nkyagala bwe bamugamba bagenda mujjako n'amugamba ng'obaako twajja ffenna ojja kulaba omuliro era womuyita Otafiire tafaya yennyini Otafaya omulaba nti yali kuranka wansi ku Katumba nga ndi Congo Katumba n'alema okujjayo Profesa Musa Nyamwisi ennyonyi n'etokotesa ennaku 3 naye bwe yajja amukwata jeeko nanga ani gwokangakanga paka Tanzania addayo ku lecture ne basigala nani Katumba oba yali mwaka obuntu ne Musa Nyamwisi ng'oli Profesa Wambadi yawamba bamugjeeyo juzi nasinkanye ku baana ba Mobutu abawala boogera Oluganda lulungi ate balungi bali wano mu Uganda baagala kuddayo eri ewa taata waabwe olutalo lukyabaganye bateesateesa pulezidenti aliko kati yalinga taata waabwe yanti yasikira oli Mobutu bebazze basikangana nga gye bali naye balungi bali wano mu Uganda tosobola nakubamanya nti bakongo baana balungi nnyo kakati Otafiire bwagamba nti bateme Otafiire ne bwatadda mu constituency obwa minisita abwagala oba ekifo kyonna ekinene bazze bamugoba mu bimeka bingi kumpi minisita zonna zitambula ettaka ly'ebutabikani yamusiba Otafiire bw'aba akoze ekintu abantu ba wansi n'ayera abawa ne balyako wakiriusa mambuyo teri ayinza kuvaayo ti Otafiire yabbye nga naye alidde alya naawe n'akusiiga kati gwe nola ku faamu ogiwulira eyo yagamba ye eri mu kooti akola atya abantu balya so Otafiire mu baminisita bano ye muntu asobola okugamba Museveni nti omwana wo si bwa busika nagendayo waka ewuwe oba omwagala twajja kulwana tuveewo abalala bakole ki bakulembere eggwanga kati ate amumanyi ali omu Museveni amanyi abantu be bwe batyo Otafiire nagenda n'asikayo wale bajeeti nga balina bajeno kazini nga alina ate Kazini yefukula bwefukuli naye yali ayiseewo ng'alina bagundi abo kasirye eggwanga ng'amanyi nti ono kasirye eggwanga mukwata bwe nti wamugamba nti njagala sente eziwampa zaggwawo ng'onzija mu magye kati njagala nkyalina amaanyi era presidential advisor mu Uganda n'akuba emmotoka mu mabira emupiira mugende mukubeeza wamu n'akuba tractor n'agamba mumpise mu kooti njagala yagireese oba ayita Kaweesa amugye mu nnyumba ey'omukizungu mu Namukenya yamugamba leeta jangu ne pickup etwala emirambo gyo n'asimba emmundu yatalinaako license n'endala ziri awo naye nga Museveni bonna abayina naye nga emmundu azirina ne mugamba bazikugyako nagamba nti oli musiru nze nalwana kwegatta ku Museveni omanye nze naleka nga nkwese nja kuzikima mutabani we ng'alina emmundu ku faamu twagenda okutulambuza ekidiba ky'emmundu n'abatabani bange lweyampa ekibanja ettaka awo ku faamu nga ebinyonyi ebiri ebyennyanja abigobesa pisito eyo bodaboda nga oga nti ogenda wakasirye gwaga nti owali yakuyise kasirye gwa gundi Otafiire omugeraageranya otya ne Nambooze mu byobufuzi Nambooze alina watuuka n'atya naye Otafiire talina kyatya Nambooze mugumu wano mu kwogera naye kugamba nti waliwo okufuna akasente asobola okukafuna naye mu magezi akalya mu magezi mangi mu kutogikwatako aba opposition abasinga balya sente bazireeta awo miliyoni 7 ne baziwa omusiraamu MP w'e Busoga genda oziteeka ku akawunti abasinga bazifuna naye nga babagamba timulonda twagala kolamu mumulwale era bagiranga ne beekalakasa ne baddawo mu kantini ne bakomawo ne badda navaawo satu kitino ogenda ku soloti nga bakyalimu bakyabatudde teri afuluma tewali afuluma Omuseveni yajja tufuga ng'akawunti zaabwe zonna zasanyuse dda kati linta kya General Court Martial kijja General Court Martial ogamye mu wiiki 2 bali mu lisensi ne bagiyise
ne leero neweeri parliament ndowooza bagenda kuba maiden speech Nalukoola bamugambye omwongeramu akaddakiika kubanga constituency ebadde tekiikirirwa ekkooti maaso bagenda giyisa Nalukoola alina kusaba amaleko ekisaanyi kino nga tebamukutte chances high ti ekisango kyonna kisobola omugyako nawulidde bagamba bamuteekako ekisango kyonna embuna akolagana naba ADF kyonna ekinajja Museveni wanaaba tamusaasidde kinaasinziira ku nneeyisaye bw'anaaleeta ekibuli ekyo ekya ADF nga bakimuteekako kyonna kinajja naye ng'ekisango kyonna essaawa yonna kijja ate yabadde awolereza aba ADF si yawolereza mukulu A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Megatron mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda waffe Siraje Lubwama. Siraje Lubwama mukama naye yamutuwanga kirabo kubanga buli wiiki tumufunayo mulundi gumu ne twogera ku nsonga eziba ziriwo mu ggwanga n'azikubaganyako ebirowoozo. Ssebo nsanyusa okulaba sooka obuze kuba tulaba abatulaba mwenna mbalamusizza abafiiridde mu nkuba amuyaga gundi amataba agatandika obutandisi mu Kampala abantu 7 kweyongeddeko 2 ne bawera 9 kati 9 okwo kusoomooza kunene eri Kampala Capital City Authority si yokka Kampala agent wa government ne government ebintu ebimu ino biyingiramu kuba guno gwe mutima gwa Uganda abafuniddemu nga Oweekitiibwa Honorable yalayidde eggulo Nalukoola Elias naye ajjidde mu challenge yankuba ate constituency ye esingamu amataba alina okulaba nga amataba gakola ki gakendeera ekyasobola kikola nga alobinze capital tosobola kukola amataba ga bwayisi na busente butono basiramu bannanga abasiiba ennaku zisigaddeyo ntono nawulidde mubala bo batandika Lwakutaano nze omwezi saagulaba Uganda nze kanze saagulaba guti wagulaba nabano tebagulaba bakuba simu Saudi namugulabye eyo nti naye Katonda nabbi yagaa nti okulabika kw'omwezi mu kibuga ekirala ekyebunaaye tekwata ku kirala ensonga lwaki nze nasiiba ne banna Kenya ne banna Tanzania era wekunaaba kusiibuka nze nja kusiiba maleyo ezange paka nga ngulabye naye gubaayo so abadde babala nti 27 musule mu muzikiti mulabika mwabaze bukyamu ni musulemu ne leero muweze ennaku entuufu ez'ensuusuubo kale wetutwe tuli era nga tugenda kubeera nga tutambula bulungi nnyo tugenda kusooka okutunuulira tweet ya General Muhoozi Kayini Lugaba. General Muhoozi Kayini Lugaba yatumaze amamiima bwe yavudde n'agamba nti nno gwe Bobi Wine walaba bwe nakutulugunya mu Arua nti ekituufu yamutulugunya nti kakati ate sikyayagala bya mu Arua nkwetaaga muringi nkudonde endondi ompulire nenzijukira Amini bwe yagamba Nyerere nakati kakazi gowa singa Nyerere wali kakazi kalungi nandi kuwasizza n'avaawo n'amusaba ne ringi yasabako Nyerere ringi bagene mu ringi amukuba omanya Amini yali boxer yakubanga zi knockout n'agamba nti gwe Nyerere jangu tugende mu ringi bwe natunuulidde ebintu bino ne ŋŋamba Muhoozi okuyita Bobi Wine bagende mu ringi kitegeeza ki? Ali mu katemba ali mu kusanyusa ku bannayuganda kubanga ne Bobi Wine ne boxer kiyewa okusaagirako niyita kuba ŋŋumi aleruka ebiseera ebisinga ebigambo bya Muhoozi tobizanyirangako abyogera bw'atyo ng'alinga omuntu asaaga oba omulalu naye nga ebimu aba bitegeeza yagamba nti asobola okulumba Kenya mu dakiika 4 mu ttaano n'awamba teyakikola naye yagenda n'alumbayo abaana ba FDC ne babakwata ne babaleeta wa ng'abayisizza Besigye yennyini yamugjayo mu bwangu dakiika 4 mu ttaano tezaawera. Tubadde mu kampeyini za Kawempe North ng'abantu babuuza abajja ati abakuba amawulire
n'abantu bavaawa bambadde obukookolo bakole batya naye nga bakuba embooko enzibu eri enka mu kulonda tewaliiwo kulonda katwali tubaddemu n'olaba polling station ng'eriko mamba yaddeegi kawulukube kwa president zibeera eno bbalibbali naye waliwo polling station we zaabeera 3 nga mamba etunuzaawo bweti obwanga Museveni gwe manyidde ebbanga tosobola kutambuza mamba eyo yadde kilomita emu nga tagimanyi bwe kiba tagimanyi mutabani waaba agimanyi kuba yamuwa obwa CDF n'amuwa n'ekitundu kya commander in chief alina byasalawo n'abikola kati bakuga nti nja kukuba Bobi Wine ayinza okuba ajja mukuba ebikonde ateekeko ne wires neza kebo zibaadde bakozesa abajja ati baadde bava mbuya amukuba ebikonde ateekako ne wire nga Bobi Wine bamusiba okubeera meja kiba kitegeeza n'ebikonde obimanyi byonna bamutraininga birala gye yasomera Sandhurst era jazza asomera azza atwalibwa ng'omwana w'omukulu okuva Kampala Parents nga Kasole agezaako okulaba nti amufuna amukokinga atuuke ku standard ey'omwana wa president era ng'ateekayo keya nene nnyo okulaba nti bamusomesa okulaba nti ayita ayingidde amagye nga tagayingidde ng'abalala bonna nti balanze wali weeyingira Museveni yavayo naga nti oyo weerodiyu ate yavayo weerodiyu yagendawa yayingira nga wa LDU yes nayambala nebyambalo bine bya LDU yayingira nga wa LDU okisonera ku bigambo bya Museveni naye tuba tuli wano nga Gaddafi omugenzi amuwadde ranka nga wadde wa LDU LDU bamuwadde ranka kati ye CDF naye bwaba abitegeeza ekyo ekikonde kisobola okunyumira bannansi bonna ab'opposition n'aba NRM ne bwokiteeka Namboole wajjula ne wabooga yes naye twagala lifiringa ali ku mateeka gano ag'ebikonde yes kuba simanyiyo mu training ya Sandhurst Muhoozi gye trainingira bikonde naye Bobi ya traininga ku bikonde era yabikuba yes nakati mulaba traininga akuba ekikonde n'abaana bemmanyi awo ebigogo so ekyo ekikonde kijja kunyuma Muhoozi afune knockout tudde mu ringi endala Muhoozi nga gwe bakubya knockout ate olowooza ekikonde kiriko tugume wano mulirwana wange mujaasi tebamukuba bulijjo abasibirya tomulabanga nga bamukuba kikonde kiva mu training tekiriiko nti oli wa combat kasita osuula wali emmundu n'omanya ngeri ki gy'oyinza okukitambuzaamu amukuba kyogamba nti Bobi Wine akuba Muhoozi mu ringi omu kuba ayinza okugaana naye senga bakkiriza ne Bobi Wine yakkiriza eyo ye gundi ne bagiteeka ku mitwalo 10 ejja kujjula ffe bano simanyi ba head soldiers foot soldiers tujja kulabira ku TV temujja kuyingira temujja kuyingirayo mbeera ku TV nga bwe nagaana ogenda ekawempe byonna byonna babirabira ku TV ate nze ndi nkoko njeru nnyo sisobola kuwona kawempe gwe bandikubye emiggo wandigiwulidde kaakati Bobi Wine yakkiriza ensisinkano eyo n'asaba bagitegeke agende endondi etambule baagala kifo kigazi beetaga ekifo ekigazi ate wasaanawo ebikonde ebisooka ebijjako ekifu ku maaso bino ntubirabasanga 6 ogw'emisana paka 7 ogw'ekiro ate kikonde kinyuma kiro kati wano wonna ateekewo security abantu batambule bagende balabe bakomewo ye nanyini security ye nanyini mbooko ye nanyini buli kimu naye Muhoozi banamukuba nokkawutu batukuba emigga egitutta obusi okuvaayo ova ku Museveni wagenda mu kisaawe ng'agenze kugezesa nakuba naye tiwalaba nga Amini wano nga akuba ekikonde Amini yagenda Kenya kubanga nokkawutu yazanya emizannyo mingi era emizannyo egyo kwe kwava okugenda awantu n'alaba Kaladi TV nagenda ne Congo nagira nagana wano ku neighbor waliwo Kaladi kiki ekyetaagisa Amini naleeta satellite empoma Museveni yali ataddewo ki ebizungirizi biba Monica byatwala byafiira mu bbanga byakola emyezi 6 nga Omumerika akukkiriza okola satellite naawe olabe ebintu byalaba tekisoboka ffe tuli mu gologoosi Amerika eri mu ki naye Amini yali musajja w'amaanyi mu kuwuga mu kiki mu bikonde
ng'asobola n'okujjawo e Kampala n'avuga akagaali. Era yakavuganga. Museveni asobola okuyita e Kampala Tasobola. yekka. Museveni mutiitiizi nnyo. Ate ng'agamba yalina obuwagizi. Amaze emyezi 2 ng'akozesa ekkubo limu. Amakubo bagakola mu Kampala. Afubutuka eno e Nakasero n'ayita ku Mukwano n'ayita ku Sharing Kabalagala ku Cape n'agenda gy'alaga. Naye buli lunaku wafuteeka okufunawo abamenyesa amagulu ababiri ekitono ennyo. Kiki? Abasirikale ng'agenda mu agenda kukwata tawulani abe batandika okuziba enguudo. Bw'anywa cyayi ne bongeramu amaanyi. Kasita akagombe kagira nti wuuyo asimbudde. Gwe ne bw'ogamba nti ngenda ku Sharing ntambuza bigere bakuba okukangovule ne bakamenya. Ebyo Pulezidenti Museveni takola ki? Tabimanyi. Naye nga bituukawo olw'okuba yayitawo ki? Bugisi. Omuntu yenna Pulezidenti afuna security. Naye n'abatuuze bo beetaaga okuwuubirako. Webale nnyo n'olaba obuganzi bw'olina. So si bino ebiri artificial. Nze nali mu White House nga abantu beekalakaasa nga bomu zaakamalawo okukuba 2-1. Zino Twin Towers. Naye ng'abantu bagenda ku White House ne beekalakaasizaako. N'ebipande poliisi ng'ebatunuulira. Ebagayidinga bugayidinzi nti awo mukomaawo mukole wati. Naye mulaga obutali bumativu bwammwe. Ojja kulaba ekizibu. Naye ku Pulezidenti ng'ayitawo n'otekawo ekipande nti nno tukukooye. Tasobola. Ye okiri kisaawa. Oba ow'ebigere bakuba. N'owakasawo batuuka ekiseera ne bagaa kano kaki. Dayiri. Bana ngenda wano teri. Mboko baafuna ate kati baafuna waya. Baafuna ku batuuni z'amasannyalaze wazirabye ne mu kalulu. Nankabirwa olunaku abuuza amasannyalaze babba waya zange olwozaani azibba. Bakwasa security abagundi abana minisita aba security balondoola abakozi ba umeme nga tennaggwako emabegako last year nga balabe waya oba bazitunda oba babba bintu ku gundi ku mita naye abasajja batambula ne pick up nga kuliko waya wawulirira nti wano waliwo ekutuse ngadduka nga giyunga kati bano abajasi babakwata babateeka mbuya kireka naye mukono balina gye babadde babasibira nzize mbajjayo emirundi mingi nga mbuuza Nankabirwa noono Salomon Muyita gwe twakolanga naye lwaki n'emmotoka zammwe baziwamba nti baabawa omulimu gw'okubba kati kizuuse nti bo bennyini waya zibakola ki zibakozesa bwe bakikola ne mu nnyanja ebitimba bye bakwata ate babitunda ate nabo balina emmotoka zibokisi bodi ezitwala empondwe bangamba nti no bafunayo kati n'amaato agaabwe bebapangisa amaato balina buli kimu ekyabwe era pulezidenti yabawakulya pulezidenti bwatyo bwabakuumira muki weekuumira mu buyinza nti bw'aba talina kyakola ng'akusazeeko akuwa kyokola ki kyolijjamu ssente olaba twamalayiko assignment eno ekongo twateekawo excuse ya koni netugendayo UN report nefulumya tulinayo ne poloti abava godi abadde ajjava mungi ngolowooza ava Kasana na Karamoja wokka lwembadde ndowooza mu bajeti eno tulina sente za bajeti biliyoni zibataddemu zetugenda okusasula ku bbanja lino ebintu byetwabbawa ekongo lwaki Rwanda gitwalinayo tesasula lwaki South Africa tesasula ensi nyingi ezaaliyo lwaki ffe tusasula anti nange kyembuuza ye lwaki bwetuba tubakolera enguudo tubagamba mwesasule kwezo ezaffe zikyaganye enguudo ate tukolera kongo kakati omuntu mu nnyanja okukwata n'ennuuni oba mutuju okukwata n'ennuuni oba mutuju bwakiri bakukwata n'ennyama n'ennuuni yennyini nebakukwata nayo ennuuni ekuleetera ebizibu engeri gy'ayagala akalulu ajja kulaba ebulayo emyezi 2 abagambe bannaye mwefuge mulonde ba BMU Beach Management Committee oleme kuvuba biri abalekemu awo akalulu akayitemu akomewo akusiiga akazigo emmere ku mwanolozi olidde kumba agenda kukola ki alyokaddemu ababeera engule so Museveni akalulu ke amanyi akajja kakati ekitegeeza ekikonde kino tukirinde ng'ambaga bwe kinabanga kizze omukuba otali serious atali serious ye Muhoozi ate nga yasabye ekikonde akyogera bwogezi akitya kati amuddemu oli gwoba omanyi enamba ye nange ngimanyi naye tuli bamukwano ne Muhoozi ate omukwano gwabafiira ki Muhoozi mu kalulu ka 2021 twali mu covid ababodaboda ne bankubira
nga bali wano nga ku kalenda maaso ga barracks awo ya Makindi. Yes. Waliwo abantu abatimbula ebipande byaba opposition babiteeka ku loole. Nefuna boda nenzija. Loole nagisangawo nga mulimu abantu ba bulijjo balina emmundu engato ziringa z'abamagye ba poliisi. Kati ng'emmotoka ennamba yayo maaso teriiyo naye nga mabega gyeri. Naye nga waliwo emmotoka entono egikiiseeko tosobola giraba. Ne ngamba ababodaboda basatu nti mugende musoobe mundabire ennamba eyo enentono ng'engirabye ngifunye. Ne basooba kati mu mmotoka eno entono ne muvaamu omukazi munene ng'alina emmundu ali muleeya. N'agamba bali abasirikale banne abo baali basirikale kuba balina emmundu. Yes. Tyabo mbakube. Ne babagoba paka ku kayina ya Viva ne tukiira ne bagenda nga bakasuka kanisita. Nga naawe odduka. Ng'okyayinamu otwanje otudduka. Nze ziruse kongolooza. Enkola esobola okunkubira wano n'ensigalawo. Odduka emisinde miyitirivu. Okukakana bakuba kanisita mu Kamooli omukazi yali alina olubuto nga lugenda kuvaamu ntuduse ensambya. Enkeera mbuuza omwogezi w'amagye nalabye abasirikale ku barracks abalina emmundu ku barracks balinga basirikale engato za kisirikale oba poliisi oba kini nga balina emmundu ate nga bambadde engoye za bulijjo. Si bantu baffe. Ne mubuuza nti singa baba bayeekera nga balumbye barracks ekiro ekyo kikola mutya. Aga nti nze simanyi yabo si bantu baffe. Ne ngenda nembyogera ku Soroti. Makya nga baŋŋamba nti pasita bagambye abaagala batuyita ffenna abaali bakola omusunsuzi Lugonvu Mulwangira Jjunju kati ye muddi wa Sapiensia ne Lugonvu twali naye ku BBS na designing akola bibye ne baŋŋamba nti batugambye pasita batugambye twakoze pologulaamu eyaleese ebizibu Siraaje ne mugamba UCC yetubanja nti ngawe ba UCC nze nina komenti y'omujaasi yanzizeemu bampaabire si UCC waliwo meja omu kati nze nga ndowooza nti manya jeno bamugamba nti nze kanveeko kuba tuli mu kalulu bano bakole nti nawe bajja kubuuza bakwagala abalabi. Yes. Kyaki eno TV eno yabalokole nekiseera si kyakulwana n'abajaasi. Yes. Mutuule awaka nga temukola nze nja basasula nga pasita bwagamba. Era yamalako emyezi 3-4 ng'akuba buyimba okuva mu December mpaka mu Gwokuna. Pologulaamu yaffe abantu gibali jjukira pologulaamu eyo eyaleetera pasita Ujingo okumuwa DSTV. Eyo pologulaamu? Yes. Ng'erika abalabi ne bannamawulire nga balinda tipusi zaffe wakati wa ttaawo ne mukaaga nga tulina ebipya by'okuleeta. Nga ne bw'ogenda mu layini ya banka agabase n'akulaba ng'oli mu layini nga jangu nze sisoma mawulire ninda pologulaamu yo n'ompitiramu bibadde mu lunaku jangu ogende. Kakati DSTV ne mugamba twagala kuwa ki Ujingo n'abagamba nti condition egi musalireko DSTV gundi emisolo nze abagoberezi bange ne bagitunda emyezi egi Kampala ne Masaka akaali ku mitwalo bamwenda nga bakatunda ebwena oba etaano ffenna ne tugula ki DSTV kati ne tuva ku looni ntegeera luvannyuma nti Jeno Muhoozi yakola ki yali akiyingiddemu. Yali akiyingiddemu. Musanga abantu abuuza omusajja omuntu nti oyo omumanyi nti omuyita otya nti mukwano gwange munnamawulire biki otayagala nga gavumenti yange. Namugaa nti njagala. Museveni akimbuuza nnyo naye saagala poliisi yaayo. Namugaa kirabika gwe Jeno gulwogerako yatugoba naga kasita olina woolerawo okolera ng'olwokolera ludda wakusimba. Kakati ne mmanya nti angoberera era amanyi. Kakati bwe tumala ebyo byonna bwe biggwa ne tumala akalulu Jeno Muhoozi President Museveni pasita atugamba muddeyo ku TV. Lugonvu agamba sikomawo ne Mulangira agamba sikomawo nze magamba tukyali mu COVID yakolanga misana lubampise naye nga si kiro era ŋŋendayo nze sirina buzibu. Tutuuka ekiseera entalo ziyingira mu ba TV. Waliwo TV emu ng'ejjako zinaazo nga zikola emikolo wabangawo enkuuka awo mu lubiri ng'ogenda okulaba bali ku free to air ng'evuddeko
kati lumu mba ndi awo nga pasita ngamba nti waliwo ngambye bampadde ennaku 5 bagenda kunzijjako ku DSTV nemugamba negambye bayangamba balamu nemugamba mukwano gwo nti aa nemugamba pasita nina entalo zemmanyi wano nze nziraba mu ba TV bannammwe mpa porogulaamu egi ewo n'agimpa nemugamba ayagala okuggyako ku mpewo yatonzeewo TV endala ng'ayagala akufuna ekifo ekibanja ku DSTV yayigirina yali ku DSTV naye ffe baatuwa DSTV bagituwa lumu ne baba naye nga baba tenakolofayinga ku bagoberezi be bakola ki be balina naye yateekamu amaanyi ye right honorable Rebecca Kadaga nabagamba temujja kukolera wano ffe mu region teriyo DSTV mutuwe DSTV bamuwa ku kamooli ako naye nga pasita yagifuna ku purogulaamu yaffe kati wemmala okubagamba nti oli yatandiseewo TV gye bayita Sport TV kufuna birango bya Muhoozi agende wa Muhoozi abantu ba Muhoozi yali emukebye nga tendafuuka PLU twagala birango twataddewo ne TV tujja kuwafuluka lweegi nti birango twabiwa pasita dda ukingo badde olaba pasita nga kavalinga emikolo gya Muhoozi naddala bafide nabadde abibeerako n'ebirala abibeerako ng'akwagadde katonda bw'amate yamuwa olukavire yali mukwano gwe netamala emirundi kati nga ngenda emu ku TV omukulu oyo emu nga mbyogera eya Muhoozi oyo gwe nali nteebereza nti yalwana ki entalo nga yali kumula nga nkubira sina ntalo n'abantu bonna genda obuuze gundi bwe naleseyo Uganda nga mugamba nti anze mmanyi njagala kubuuza gwe boosi olabika goli neyo Kalisa yali antwalayo oli siniya kati saamubuuza nga nkwate noonya adresi ya DSTV South Africa bava South Africa gamagamba mwatuguza bikooda nyingi nnyo ku Soroti nga tulina abawagizi bangi kati mulese politics w'entalo z'abana TV abalala mugamba mwamuwadde ennaku 5 agyeko kati ezaffe tugenda bwetutazookya tugenda kubawaabira kuba mmwe mwazituguza tulabe purogulaamu yaffe ng'agamba nti ffe entalo za Uganda tetuziriimu gamba pasita ateekako soopu ezi teziriiko bw'anaaziteekako tujja kukola ki ngamba pasita ng'akwata mu nsawo nga mpaayo kakyali ng'okanywa mu mwoyo mulungi abadde akampa ebbanga oba njagala looni yampako looni ne bagibba ati $5,000,000 ne bazibba nenzirawo nensaba endala naazibba nga ŋŋamba nti njagala mu sentinali nti aye tetulinayo akawunti oluvannyuma yagendayo kale tujja kuwa ku DFC konza ate akawunti ngirina mu sentinali bagenda kusasuza percentage kinti 18 kumala bbanga kinti mwaka nagase nga nzikuwa kati ng'osasula mu myaka 2 nga temuli magobo zitwalako nze nzeeyanziza kuba wenna kugamba omwaka gumu ojja kuzisalako ziggweyo ogambe tisikola lwakuba nkyasasula bbanja nensasula nga sirina feeringi yonna gye nkoze eki nga yazikuwadde ne bwe baazibba yaddamu nampa ani yazibba bazibba bantu bange bazikuwa ne bazikubbako ne bazinzibako bamaama omanyi mu bahaji musiraamu omukazi tabba aba atutte butwazi atoddeko kakati pasita wamugamba nti bamaama batoddeko amugamba zabulankanidde mu bintu byesaategedde ate pasita waba akwagadde takuwa bibuuzo kakati gwe n'oyitiraawo mu ngeri pasita yekka asasula abakozi perfectly kituufu niwaba ayinamu obuzibu yali agula ettaka yakuba General Assembly natugamba mumpeeyo emyezi 2 balina ensasula ttaka lino era we jaggwako kasente kaffe yakateekawo n'akola ki n'akatuwa so oyo mukwano gwe gwa Muhoozi mu ngeri eyo era munywanyi we era yali asanyuse nga Pierre yeze kati ate Pierre yuna okukakana nga omukulu yeeganye
ebyokulya mu lukwe aba South Africa nabo bakkiriza DSTV yateekako busoopu kakati bwetagisa nakati buzanya era tebamuggyako okay. kati oyo omulwanyi ekyo ekisi nakikola ki nekiggwa ojjukira yali amanyi nti bwateekawo gundi baali bamubanjayo obusente bungi nga bwomanyi babanja TV zezagazaawo WBS solo nga mingi ngamanyi ajja kavalingira awo eyo sport nemusala manyi TV birango ekyo nekiggwa kati okumaliriza issue ya boxing okuyo nga bagenda tuwa buwi kunyumirwamu mu mateeka ozanya n'omuntu gwe mwenkanya weight no featherweight ni kilo nga zenkana abo ababiri kilo tezenkana muhozi muzito nnyo tekibagaana kugendawo jali mumi n'enyoka futi kitugana nyumi ekyo kireetawo ne reconciliation musobola okuba nga muli bantu sibe bamu temukkaanya naye waliwo ekiteeka okukola ki Bobi Wine talete sports wane gatta nnyo ddala omupiira olaba nti omupiira ffenna n'abaopposition tukwata bendera za engumi y'okutta obusa omuntu ng'agamba nti omusajja amukubiza batuuni ebbanga ddene asobola okuggwa naye tasobola kufa muhozi asobola okuggwa muhozi asobola okuggwa naye tasobola kufa basobola omukuba alina stamina alina stamina alina stamina naye mulimu akenge esobola okuggwa akenge alikujawo ng'amaze ebbanga myezi 3 nga takanywa kyogamba nti abakuba ebikonde tebanywa kenge baba balako ebbanga nga temunywa n'abakazi balina ekisera baga nti kati ne ku mupiira ennaku zino tojja kuba n'abakazi ne babasibiramu awantu osobole obutaluuzinga kyobadde ogainiza kyogamba nti nno bw'okusinkana omukazi oluuzinga luzinga sinali manyi nti ate awo obeera kunga ali ku physical fitness so oyo muhozi muntu waffe ajja tumalanga ekifo ku maaso kuba aleeta ebitoogerekeka bingi ate nga ne taata alina kati ka kibiriiti talina kyakukola azaala ekibi akiwongerera fena tuli bazadde taata alina abaana juzi geno gundi Sale yagaba omwana ow'obuwala Sale yagaba omwana owaani wa president Museveni namuwa mutabani wa Tumukunde alina abaana naye mulimu abaana mu nsi muno abatoogerekeka mulimu n'abaana abeesiba ku muntu nze benina bayinza okuba beesiba ku Museveni naye nga balina DNA n'omu yafiira Busoga bagamba mama waabwe ina abirye nabatembeya wakuteesa wasaamu njuba wa Brigadier Nalweiso okukakana nga nsibidde wa mukwano gwange ennyo nagamba ne Museveni mwene na mukwano gwange baifona nemugamba n'abaana ba mukamaawo baabo nangamba ndeeteraako omunendeeta omu nga omuyaka asinga muhozi omwaka gumu kitegeeza teyamuzaalira mu nsiko amuzaala tanagenda mu nsiko bw'aba yamuzaala bw'aba amwesibako nakyo pulezidenti ajja kusala amagezi atubuulire n'agamba nti nze mama biri namuwulira kadaga n'agamba jangu wano Museveni ali mu North twali mu campaign 2021 bw'anaavaayo nja mukulaga gundi ng'akwekokkola bulala Jeno Kali Kayihura agamba ebintu byonna by'omwogerako byonna bikikinike n'abuuza ti naye ddala sirajje namukola ki mu mawulire nze soogera kusanyusa muntu njogera mazima Kayihura namukavalinga bulungi nnyo mu kooti masho nga njagala bamuwe fair hearing naye nga Kayihura yali awagira kooti masho ebeewo nga wagira Nalufenya ebeewo senga bamusibirako Nalufenya yandikitegedde bwefaanana naye bagenda omusiba nga bagijjeewo kati Jeno kooti masho kyova olaba nga mu Buganda kikyali kizibu Museveni okuwangulamu ne kubwa pulezidenti ajja kuli obwa pulezidenti naye tasobola kuwangula mu Buganda nti anyiza Abaganda abamuyamba mu nsiko okuva ku Nadduli eyamusiriranga emumbwa n'anyiga n'eyamukubanga empiso Besigye musajja wattu naye agenda kufiira eyo nga Segirinya Katonda batamusaasire nti Abaganda abataddeko nze nkavalinga kooti masho abasinga okubaayo bava wano mu Buganda bayinza obutaba Baganda naye bava mu Buganda bonna abasinga okuvunaanibwayo abasinze okukosebwa kuyiribwa kusibwa mu bintuntu kati etteeka ligenda okujja wiiki ejja oba wiiki bbiri bakomyawo Jeno kooti masho
ekomawo amangu ago. Yes. Abaka ba parliament bagenda giyisa. Bajja giyisa bakamusinkana president emirundi egi. Ate kano kasaawa kakiro mmo. Ng'abawa ekyoja mu bagenda kufuna ate bebasinga obungi. Bateekemu amateeka nti alina kuba qualification naye nga order ezimulonda zivaawa. N'abaana abalala babalonda naye waliwo Judicial Service Commission. Kati eyo court martial wedda n'okomyawo Kayihura era mulwanirira. Era mukubanga bwe mukuba sirina kye mukuba kyayinza kumpaayiriza. Kubanga nafunanga information nembuuza ne balooya be kuba yetalabika. Oba mukwata wano waite wamanyi ngeri muntu gye bamukutte. Nifuna information okuva mu security. Omusajja yabadde atambula ng'akyusiza essimu ng'akyusiza emmotoka emirundi ebiri esatu. Akyusa ogwokusatu n'ava mu mmotoka endala n'adda mu benzi kadde ng'ali mu kinu. Ng'alagawo. Nga nti eri ayagala kusala agende e Rwanda. Naye nga buli waakuba essimu waliwo emisanvu kanayagala akwate National Park enedde Tanzania. Asalaawo wakyusiza okuva mu kinu nadda eri. Nadda mu mmotoka ekibenzi ekikadde nga size zino zabadde eziriko obugombe. Owa boda amulaba abuulira mugundi hanga amugoba amufuna amuwa emmere amunaazaako amutwale ew'omukulu. Byonna agamba nti olimba. Mbuye tayagalangako kuwamba gavumenti. Ate kati bamusibira ki okutwala abantu e Rwanda yali atwala refugees. Bano ba Nelson be bamusiba nabo. Nixon. Balina etterekero balina we bapangira golodi eyo ku nyumba iranye ya mama Mbabazi Naggulu eyo. Kati nze mbitegeera nti asiri musirikale ne emundu yange yeeno Kalamu omusajja gwe bayita Meja kati Trevor Kibuuka awa Sale ne Museveni information kibu bano batikula emundu kwaluwa paaka nina information bamuwa go ahead kumbe ne bali balinayo ba informa bamugambye nti omusajja azze kubakola ki kubabega bamuteega bamusanga mabega wa embassy wa Nsambya nga bagala bamukwate kumbe alina abasirikale bangi okusinga kuba kibatalowooza ne bamugamba afande bonoonya tubalina bali wali ku CPS yamuteekako ebisango ebijjudde bwe biti Trevor ne tulwana ne babimuggyako ne bamuddamu ne bamukwata ogwokubiri ne bamusikira embuya nali mbuya eyo kasozi ng'aleeserooleza emifaliso ngezaako kumonitaringa bibawa mufaliso mu katoogo n'abantu abafa nga kati wetufa amataba ng'ayiwayo n'ettaka nangamba sebo bankutte eri eno mbuya konza ani akukutte nampa amannya omusajja ne mukubira nanga asinze mukutte era siyenze gundi nga bw'omanyi tosobola kukweka amannya go ne mbanga muweereza ssente ne ndaba amannya ne mugamba onnimbye gana amannya gago nangamba siyenze nva ku bintu ebyo biri walala nnyo nenwana ne mujjayo ne bateeka ne bamutuuza ku katebe bamujja ku katebe ne bamutwala mu kitundu bakiyita apa kiri Ajumani ng'abantu babatta abakyoli balwana n'abamadi okubanyagako ettaka n'ente nga bakola wano kati mu Buganda n'amala emyezi 11 nga teri muntu n'ogwafudde. Brigade ya Kabango n'amucunya n'amutwala mu kooti olwokuba nali mugoberera okuva emabega nenoonyereza nempako kopi DPP nenoonyereza omusango n'agugoba. Oba Kayihura y'ebintu yabimanyanga ebyo byagendanga mu maaso mu poliisi nga basajja ba Nixon yagasirwe bye babikola mugambe abasajja be bakwata Meja Musisi Godfrey Musisi bamuvunaanako okutta Museveni ku Serena okwagala okutta Museveni ne ba president abaaliwo waliwo summit ne bamusiba emyaka egi ekigo omwaka ogwokutaano ne bamutwala mu first division court martial embuya ba junior officer basatu ne bagamba nti mundu yagirina revolver ng'erimu n'amasasi 8 nga asuse gye bayita ring circle emundu wezitakkirizibwa nga waliwo abakulembeze nga asuseewo. Omujulizi asembayo yali kati General Eric Kayanja eyakulira Wembule najja n'agamba nti nze nawa Musisi emmundu ng'eggulo limu enkeera egenda kubayo summit eyo era nagimuggyako enkeera saagimuwa tiyagirina bwe mugamba nti agirina mugireete mu kooti kuba nze nagimuggyako koolo tiyagenda na ku summit view
kakati bano olwokuba waliwo entalo wakati w'amayombo ne gundi ne gundi oyo tumukunde ne bamusiba omusajja emyaka 10 nga takoze eki gattako gineena gye 14 nengenda nga mpandiika ku ntalo z'abantu abo ababiri tumukunde mayombo kayanja basatu President Museveni yindoza nga akola research ye bamusiba omwaka ogwo n'atuma brigade ya Kyaligonza n'amujja eruzira nga tayise na mu bino bibasaba bana abanupu bagamba nti ate sebo tukwegayire tukiriza omusango nga yakiriza okusavinga ekibonezo yetakoza apili eri amuwolereza yali Samu Kalega Njuba mulwanyi nawona omusango bamutekayo omwaka gumu omwana n'aguwona n'anoonyeza gwe yali agenda okutta agambibwa okutta n'amunoonyeza akalulu n'awangula ne kati ateebwa okayihula biyingiriramu wa ani alwanyisa waliwo emusango batokyalingira oyo Musisi n'awaaba Kayihura nga bagenda muwa miliyoni 10 ani gwali bagenda Musisi Kayihura n'amuteekako ekisanga ekirala nti yalina pistol Kayihura nyini ya muteekako omusango yalina pistol n'omuvubuka omu bamuyita Moses ne bamuleeta ku Jinja Road ne bamugamba ewammwe wali osomye ku Bible nti yenjirina mu nju taagala kusomesa ku version empya ewamu ne bamukola emikono bwe bati ne baleeta obuti bwe buti ne bamukuba emisumaalimu ne bamugamba ebyo Bible n'afaintinga ne bamugjawo mu ambulance ya poliisi ne bamuleeta ku CPS ne bongera omuto Kyalinga senior amoffice omulala n'amukola ki n'amugjawo ng'olwo ayambibwako mulowooza Musisi lwaki baali bamutokyalinga ye nga ye yali wa ISO nga alina information za peaking nga naziwa abakulu nga tezisanyusa bano baani Bakayihura Banelisoni kakati Kayihura agenda Nadufenya afuna Musisi namumuleetera kuva ku mukaaga paka kawungeezi nga bugenda kutya amugamba kkiriza ino information gwenjogerako Musisi waali ne Kayihura waali era Kayihura nja kugendayo mujjako information kati amugamba kkiriza nti tumukunde yakuwadde miliyoni aga 5 oteka wese n'agamba nagaana kuba saakikola ne banyinyika mu pipa ne bankuba ne bantokyalinga eyo nayo naawonerayo watono mpandiika story tumukunde ngamba ndeetera Musisi nga bamutadde olwo afunye beyiro naye ng'ali ku biwundu ne mukazi we bamusibiramu ne famire Jeno Kayihura yagamba muleetere Musisi si Kayihura tumukunde bwe nfuna tumukunde funa information ndi Kayihura ayagala kuteesa ne Musisi olwani akuwa information eyo nze nina sources zange kuba nazo zikulimba olumu kati nkubuulira nti bateeseza wa kansolo Lwakafuuzi Lwakafuuzi ebiseera ebyo ng'ate ye looya wa Musisi nga waliwo looya mu poliisi mumanyi mweru bwati nga jjanya ne bateesa Kayihura nga yamutumye Musisi agamba engeri gye muntu okyalinza njagala miliyoni 5 Kayihura agamba tukuwa 10 Kayihura tayinza bikkiriza naye bateesa wentegeerera nti bano bonna bambega nfuna Musisi njagala mutwalewa tumukunde tumukunde nga amubuuza oliwa nti ndi eno Munyonyo ku resort nvaayo ye minisita wa security ne mulinda awo ku monitor nga tajja nenyambuka mantuka ku Green Hill nga convoy ya tumukunde ekkirira nenkubamu amataala nemba tayimirira nendowooza babivuddeko kati ntuuka ekibuli tumukunde nga ndi ku monitor nkuyiseeko wali tujja nze mbadde manyi mugenzi nga nkomawo tumukunde ayogerera mu monitor ne bakama bange mwebali nti omusajja tomundeetera sajja gundi agenda muggula nimugana nange information agenda muwa sente nange information engiyina nangamba nabuuza ku bakama bange nanvuga yansuula eyo mulimbo z'ekkololo nakwata ekiveera sirina sente ekiveera kikyo naalaba nentuuka ku ofiisi nga mulimu 8,800
mu kiveera ekizingezinge bwe kityo naye nga tewagwa eddalu nga ekiveera okibikkudde kati ki ekinsuula eddalu nga nekwata ku sente ennyingi. Museveni yali ampaddeko sente ng'ayita mu electoral commission eziwera ezisinga ezo miliyoni 3 biseera ebyo nga nyingi. nini ekinaana kibadde tosuubira ekinaana mu 5 kita kyakuzannya kyo kye nali mukoledde okuba lipoota nti bamugamba yawoolye miliyoni kyali kitono. Kano Ndawula bwe tuba nga tunoonyereza Kano Ndawula wali omumanyi muwulira agamba nti nno abantu abatakaweesi bakwatibwa abatuufu. Omusango gwakomawa anti sooka owulire nti bakwatibwa abantu abatuufu abatakaweesi. Kayihura bamusibako busibi waaliwo abaali bamulwanyisa naye nga Kayihura yali tabimanyi ebyakaweesi naye olw'okuba nti waaliwo abantu abamulwanyisa abo. Nze saagala kuba mulamuzi naye information gitwafuna ku ground waliwo omusajja yajja n'ayoola omusaayi kuliko essimu ezakubwa Kaweesa katanasibwa nga wakati wa Kaweesa ne Kayihura nga tanasimbula. Kuliko abasirikale abawithdrawing ne bagenda ku parade awalala. Naye nze saagala kuba mujulizi nkubuulira byetwafuna byemwayitamu biyinza okuba ebituufu biyinza obutaba bituufu. So ngamba Lwakafuzi nti omusajja wo bamuwadde ssente Musisi mubuuza omusango gwo gwakomawa gwa Musene Kayihura biri byaggwa konze bamuwadde kasente ke yasaba ati ne kasingazi wali omanyi biki kasingazi wali omanyi kasinga kuzirize wali otegedde mbuuza gye no Musisi Meja Musisi bakwadde kasente banampa bakama bange batukubisiza empewo engamba sanga nakubye empewo nengenda noonya foyiro negisanga mu foyiro ziri kilozi kati ekyo njagala Kayihura akiddemu ne Musisi akiddemu baba bombi balamu. Musisi nze siwalanangako Kayihura sibangako mukwano gwe sibangako mulabe we wabula ye Kayihura abadde sosi y'amawulire gyendi okuva lwe yajja kuki ku buduumizi bwa poliisi. Abantu be baatulugunyanga nga ye mukulu. Nina omusajja akulira hostel awo eri ku Makerere wa security yasoma Bwambega bamuleeta abaana ne bamulumiriza nti yabadde abawa ssente bateme ebijambiya nga balumiriza oyo omusajja ne bamusibira awo ku Jinja Road. Kati Kayihura bwe bamukwata omusajja muleeta ku BBS ku TV yagamba abaana abanumiriza tebaliyo tebyaliyo n'abaana ne mbanoonya nga abaana bagamba ffe batukozesa bukozesa naffe tebatusasula abamu Kayihura yagenda okuvaako nga bali luzira babiri ng'omu yabula omulala simanyi motoka yamutomera. So nze sinoonya mawulire kusiiga muntu nfuufu yensonga lwaki nakugamba wano nti nawandika ku story ku Siraaje munnange Siraaje bakaleke ku by'ettaka nangamba ajja kunsiba n'ebisuubiza bisooli mba ndi awo nga Meja amuleese ndi ku mukolo Meja ngamba waaye Siraaje ndiwo ekibuku naye nkumanyi nkugoberera nina mukwano gwe akwagala wano ngenda mu mmotoka ndaba Siraaje sajja alina ebizibu baagala musiba naye Kayihura teyaliyo kumukubba abakoleya. Kayihura yali amusindise kigo olw'okuba yali amukuza bulungi ng'akola bulungi. Esitole eyo nsobola ogiraga Kayihura nawandikako Kayihura bulungi. Wamuwandikako bulungi nnyo? Yes. Kati ayogera esitole gye yakola ennungi ekyokutta abasiraamu namukubanga bubi nnyo. Naye si yebattanga. Yalemwa kubakuuma ne bava ku basiraamu ne badda ku bakazi. Ne baba tennansana ne baba tentebe nekitwalira Museveni okuleeta Tumukunda afungule Kayihura era nakikola bulungi okumufungula ati okumulaga byakola naye obutemu ne busigala nga bukola ki nga bugenda. Museveni n'akwata kayero buuko ke n'agenda entebe wali kumpi ku muliraano n'abuuza abakazi obutya okussa abakazi Lugonvu ambuuza ku Soroti nti olowooza Museveni agenda kukolera ki Kayihura nani Tumukunda kuba okutta kugaaniddewo ne mugamba Museveni mulabanga taata wange ayinanga abakazi bangi balina mwenda nga n'abasiraamu temukkiriza kusukka bana naye nga alina emmwanyi nyingi yasinga okubeera n'emmwanyi alina zefawe nga alina emmotoka kumpi ku ssaza lyonna nga bwati webalwana asirika abakyala tabataasa ne webayomba tabataasa. Kati lumu balwana ne bayomba
nga nze nsula mu ddiiro kuba ebisenge byali bijjudde abakazi bonna kati bw'obeera mu ddiiro ng'oli mu nzikiza n'azikiza ettadde oba gwoso abadde mu nzikiza oba olaba n'abagamba kati mumbuli ekyadde kibalwanya buli omu n'awoza n'agamba omutuufu mutegedde n'omukyamu mutegedde gwe ngenda okukwata ku kisambi nga ye mutuufu nzikiza omwo n'abakwatako bombi bwe bati bombi ne bagenda nga baseka gwe mutuufu gwe ne mugamba Museveni kyagenda okukola agenda kugoba Tumukunde omulundi gumu nani Negendo Kayihura buli omu ono agambe nti obadde ozze kungobesa naawe bakugobye nange nkugobesezza kati oluvannyuma ajja kubaleeta abakomyewo mpola omu ku omu abawa ebifo ebirala Lugovu n'ambuuza nti olowooza kinaatwala bbanga ki ne mugamba tekiweza wiiki 2 okubagoba Tumukunde oba bamubuulira nga nkubira essimu ku makya Siraje Lugovu oliwo konze nva ku saala ndi waka saa 12 mbadde nkwagala konze wase eno ku tweed alina wali ku president's office 7th floor konze uwo bangana okuyingirayo sirina kodi yagikuwa jangu ambuuze wayi ani yakugambye ndi bagenda tugo konze olowooza nsobola okuwulira soosi zaabwe nawe ndibombulira nga tongambye nti yogera sibyo nze information yenina bw'aba takyusizaamu bagenda bago ko Tumukunde nange nkimanyiiko naye saagala oddemu okikole ki okyogereko ompewo pasita akwase nemeka omwezi konze bweziti nzikulisizaamu emirundi 2 wiiki ezo 2 tuulawa ewaka natuulawo wiiki emu nga bambuuza oli wandi mulwadde so werira kasenteko genda okuwera nga bombi abakasusi nenzija nembyogera kati Tumukunde bwe yesimbawo kuba pulezidenti mugambo wange nze campaign nawe nagago olina olugambo sisobola kukuteeka ku tiimu yange ne mugaga kasana kuwonya obulamu nze nali naawe nga oŋŋamba njagale nnyo gavumenti lumu bampitako nga balina Mayombo ku Serena nva kusemba Museveni yakukola ki ne mugamba tewali naye byakola tebinsanyusa omu kubona ngamba goloza tetuyinza kukuteekako mu noofira ebizira konze n'okunzita musobola naye byenjogera bisigala wo kati omu we yagenda mu short call awo ku Serena omulala nampa emitwalo 8 ono muvuyeeko mulala lugenda kati mba ntambula nensanga sitole endala nenjimukuba Tumukunde yali Nobo yasonze mu Basivilian emundu nayagala obbakuba ensanja ku St Peters Siraji mbadde manyi twategendaga nakati ate okuba mu mawulire konze goga abadde matuufu nti akati nze nkole mulimu gwasoma munu nze nasoma kala tuba tugenda mu kampeyini olulala ne bakwata omusajja kansala yali Ibrahim Muwonge eriwofu awo ne bamuyingirira ne basengize ne bamusiba egini ennaku ezi embuya bwavaayo nenkuba sitole Tumukunde bamuwabidde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu yakubye omusajja kansala Siraje sayagala mawire mabi mu gundi lwaki tondeka ne mugamba omusajja mujjanjabi nja kwogera naye kubanga kansala mumanyi nanga muleete nanga ngenda muwa milioni 10 nga nyingi wenkuwa milioni 8 ajeyo omusango mu human rights nenumba omusajja nanga ngenda kwebuuza ku lawyer wange Joseph bali ku ddembe ne mugamba lawyer tajja kukkiriza baagala sente gwe yongeramu eza lawyer oba omusajja azikongera bayasizza ndabirwamu yokka nokukubamu ku bakukubye kusuka mu milioni tekujja mu milioni 10 okugenda kubonaabona n'agaana ne bawoza omusango ku Human Rights Commission Tumukunde n'afa manya Nobo Mayombo n'afa naye nyini n'afa nakati bannamwandu baguwozaawo bali ku high court gwe bawaabira taliiwo n'awaaba takola ki taliiwo kati watoka okukyatambula gwa Segirinya muntu bw'afa bamujja ku fayiro yake y'omusango kakati eyo yembeera Kayihura singa yasika milioni 10 Kayihura atawanyiza bwereere Kayihura agamba nti no tamanyi kyomwagaza ebigambo byonna byomwogerako bifu Kayihura era ngenda kugendayo wiiki abasiraamu ng'abatta mugambe Kayihura nze simulinaako tabu mugambe nina solution ye etya taliiko embago ku America waba ayagala nsinkana bajja gimujjako
akusisinkana nasomera mu America manyi ebitambula manyi na lwaki bagimuteekako manyi na lwaki basobola ogimuggyako Sirajje nguli musajja w'amaanyi nnyo si w'amaanyi naye kenina akatono nkawaayo kati naye muwadde offer eya amnesty agende ne Museveni agenda muzza ekyo kyo kiri mu giraasi Eh, Tumukunda amuzizza eri ku bwa MP era nga bwe wakyogera Tumukunda akonkona kadinisa Eh. ayagala kisinga bwe MP ayagala bwe MP era bajja mujjayo bamuwe ekifu noono bamuwe most chances ayinza okugenda ku bwa secretary general wa NRM ani Tumukunde ate General Kayihura Kayihura yagenda kuba secretary general oli bwenaali bajja mufunira bwe baba bamutwala mu mafuta gejje hoima agende mu mafuta agende mu mafuta ate kirungi wa munju omwana si mukulu munne mukulu munne abo bo baluganda bita era gwalinyidde ku saawa ya Queen ng'ono wa boda 210 ani oyo kitata oba mufuna linga ne mugamba abasajja bajja n'ekintu kyabwe gwe lyamu buli okole ki ogende bw'oyita woteeka okukuba bajja bamusiba Tumukunde teyamuleka Kayihura teyamulekaayo yamulekayo ng'ayambala ne yero ne mugamba olinyigako ddi sajja akusibye ogaanidde mu yero nakakati abadde atandise mu katale ka Kenatete abadde naye kyatasobola kuddamu takyadda mu booda ababoda bakita batulugunya ekisukka ne muganda we bamusiba muganda we bamusiba ku byokutta dokita okukes clinic emboozi nga tumaliriza ekintu kya General Otafiire okugamba nti nno ababaka ba parliament bangi tetwagala basaana bakenderezebweko nga naye bamukolera bukolezi ka constituency okujja olaba nga nakyo kikola bakikola lwa favor Tumukunde oyo Otafiire ye musajja atalina kyafaayo ku bintu bye bwegaba amazima agoogera bwogaba kintu ng'akyagala agamba kino nkyagala bwe bamugamba bagenda muggyako n'amugamba ng'obaako twajja ffenna ojja kulaba omuliro era womuyita Otafiire tafaya yennyini Otafaya omulaba nti yali kuranka wansi ku Katumba nga ndi Congo Katumba n'alema okugyayo Profesa Musa Nyamwisi ennyonyi n'etokotesa ennaku 3 naye bwe yajja mukwata jeeku nanga ani gwokangakanga paka Tanzania addeyo ku lecture ne basigala nani Katumba oba yali mwaka obuntu ne Musa Nyamwisi ng'oli Profesa Wambadi yawamba bamugyeyo juzi nasinkanye ku baana ba Mobutu abawala boogera Oluganda lulungi ate balungi bali wano mu Uganda baagala kuddayo eri ewa taata waabwe olutalo lukyabaganye bateesateesa pulezidenti aliko kati yagenda taata waabwe yanti yasikira oli Mobutu bebazze basikaŋŋana nga gye bali naye balungi bali wano mu Uganda tosobola nakubamanya nti bakongo baana balungi nnyo kakati Otafiire bwagamba nti bateme Otafiire ne bwatadda mu constituency obwa minisita abwagala oba ekifo kyonna ekinene bazze bamugoba mu bimeka bingi kumpi minisita zonna zitambula ettaka ly'ebutabikani yamusiba Otafiire bw'aba akoze ekintu abantu bawansi n'ayera abawa ne balyako wakiriusa mambuyo teri ayinza kuvaayo ti Otafiire yabbye nga naye alidde alya naawe n'akusiiga kati gwe nola ku faamu ogiwulire eyo yagamba ye eri mu kooti akola atya abantu balya so Otafiire mu baminisita bano ye muntu asobola okugamba Museveni nti omwana wo si bwa busika nagendayo ewaka ewuwe oba omwagala twajja kulwana tuveewo abalala bakole ki bakulembere eggwanga kati ate amumanyi ali omu Museveni amanyi abantu be bwe batyo Otafiire nagenda n'asikayo wali bajeeti nga balina Jeno Kazini ng'alina ate Kazini yeefukula bwefukuli naye yali ayiseewo ng'alina bagundi abo kasirye eggwanga ng'amanyi nti ono kasirye eggwanga mukwata bwenti bamugamba nti njagala sente eziwampa zaggwawo ng'onzija mu magye kati njagala nkyalina amaanyi era presidential advisor mu Uganda n'akuba emmotoka mu mabira emipiira mugende mukubeeza wamwe n'akuba tulakita n'agamba mumpise mu kooti njagala yagireese
Ubayita Kaweesa amujje mu nyumba ey'omukizungu mu yamunamu Kenya yamugamba leeta jangu ne pick up etwala emirambo gyo n'asimba emmundu yatalina ako license nenda ziri awo ninga Museveni abonna abayina ninga emmundu azirina ne mugamba bazikujjako naga nti oli musiru nze nalwana kwegatta ku Museveni manje nze naleka nga nkwese nja kuzikima mutabani we nga alina emmundu ku faamu twagenda okutulambuza ekidiba ky'emmundu n'abatabani bange lweyampa ekibanja ettaka awo ku faamu nga ebinyonyi ebiyi ebyennyanja abigobesa pisto eyo bodaboda nga nti ogenda wakasirye gwaga nti owali yakuyise kasirye gwa gundi otafiira omugeraageranya otya ne Nambooze mu byobufuzi Nambooze alina watuuka n'atya naye tafiire talina kyatya Nambooze mugumu wano mu kwogera naye kugamba nti waliwo okufuna akasente asobola okukafuna naye mu magezi akalya mu magezi mangi mu kutogikwatako aba opposition abasinga balya sente bazireeta awo miliyoni 7 ne baziwa omusiraamu MP w'e Busoga genda oziteeka ku akawunti abasinga bazifuna naye nga babagamba timulonda twagala kolamu mumulwale era bagiranga ne beekalakasa ne baddawo mu kantini ne bakomawo ne badda navaawo satu kitino ogenda ku soloti nga bakyalimu bakyabafidde teri afuluma tewali afuluma Omuseveni yajja tufuga ng'akawunti zaabwe zonna zasanyuse dda kati linta kya General Court Martial kijja General Court Martial ogamye mu wiki 2 bali mu lisensi ne bagiyise ne leero neweeri Parliament ndowooza bagenda kuwa maiden speech na Lukoola bagambye omwongeramu akaddakiika kubanga constituency ebadde tekiikirirwa Court Martial bagenda giyisa Nalukoola alina kusaba amaleko ekisanja kino nga tebamukutte chances ya high ti ekisango kyonna kisobola omuggyako nawulidde bagamba bamuteekako ekisango kyonna embuna akolagana n'aba ADF kyonna ekinajja Museveni wanaaba tamusaasidde kinasinziira ku nneeyisaye bw'anaaleeta ekibuli ekyo ekya ADF nga bakimuteekako kyonna ekinajja naye nga ekisango kyonna essaawa yonna kijja ate yabadde awolereza aba ADF si yawolereza mukulu kwe kumuteekako ekyekintu mukulu Museveni tali mu kyajinga kuba bamugye Tanzania nga bamaze okulayira mu maaso ga magistrate nti tetugenda muvunaana musango gonna gwali obufuzi bajjayo omusango ogwo nga Nalukoola ajjayo kino kimwalayira kati baagala afiire awo afiire mu kkomera nyina yafa naye bwafa kijja kuba ate ye Besigye bw'atagendeere maama abadde agezaako okumutaasa mukyala we yali ayagala bagende balabe pulezidenti politikali bamusonyiwe asabe ne beyiro Besigye bwakitegeera n'agoba empanga n'aleeta bamabikke bagundi Lukwago ne bagaana beyiro nga tebaagala kugisaba kati wano agenda kudda nga nnya yawandiikidde Uganda Law Council renewing practice certificate eya Martha Karua yabali abeera lead council bano Balukwaga beekengedde weebuuze lwaki Balukwaga beekengedde programu ya wiiki ejja kale bwe tutambudde ne muganda wange Siraje Lubwama ndabira Kayihura ngenda kumukulabira era yagenda n'abuuza naye Siraje anjagaza ki talina kye yankola tanzibangako badde musanga ekiro ng'akola patrol ye yennyini ne musangako awo nga Quest King alina ekizimbe kyalambula kiro oba yali akikuumira ani badde mulaba naye simulinaako tabu kale tujja kuba tubaleetera ebya General Kayihura wiiki ejja Siraje ebibye yabyogedde mbaagaliza ekiseera ekirungi mweraba